Look. Ebiseera bigere tekwagala lutakoma weegere tamale. Haleluya. Mama Rosie, Yesu Kristo yeebazibwe. Twebaza Katonda nga familia Letkamswa. Obadde mulungi gye tuli, otwagadde, oyagadde brother waffe. Katonda talyanguzi akusesenga buli lunaku. Akibera amatu naye muwayogera. Abaana bonna balina ssebo baffe. Mama Rosie tusanyusa okulaba omukulu wangambye Herbert yakwagala nnyo yongera okugumiikiriza. Ewa Bishop Cyprian Lwange Lubaga yabuukinze dda togwa musooyi. Mama Rosie omukulu Herbert angambye nti nakwagala nnyo naye kyakusaba kino kya bbeeyi tekifumbwa akatogo ate kiina ekyejo naye swiri weebale kunyuma wenoshanana kushananyi. I love you so much. Ne Herbert naye bwatyo bwagambye. Hello, my wife. I love you so much. Thank you for being so sweet. Mutaddemu n'ebyoluzungu eyo tuzingirayo buzungizi. Bannange ow'omukwano. Awo tutegeera. Mukwano tweyanziza okutwagala ennyo. Era Herbert atulumye nti ebintu byonna ebiri mu kabbaago byonna birabo byo bikkirize nga bwe biti. Naye akugambye nti akareedi ako omuli mu musaayi nnyo era yongere okubeera mu musaayi era Mukama akukumire era akutwagalire nnyo. Dear Mama Rosie, this is from the bottom of Herbert Chigum. Sono tata Herbert yasasudde Uganda nange nandigenzeeyo naye nsaba bannyinanze babawa akayimba baddeyo ebuuyo eri olwo nno Herbert anti kyebasazeewo ne bajjaeyo mu nnyonjo kati awo kyobola mpozeka mumuddayo era ndindiira ddaku temwagala
kati nno kaba mutwalo eri babakuba ebifaananyi ate badde eno era emmere tunali akabundugulu tulanga mu kamera y'ebifaananyi Smile.